Dr. Kwefurukuta talina muyimbi yenna gwe yali apromotinze naye titiwo abeerawo mu kuvumirira nti oluyimba lwaleese terujja kukola. Simumanyi mu bantu bawandisi ba nnyimba, simumanyi mu bawandisi ba mizannyo, talina kyateekawo okujjako ate abeetereddewo bye beetereddewo n'abakakanya oba okubatyoboola. Ate si kirungi buli kaseera kubeeraawo nga gw'oyogera ku buli kimu. Mu njogere nyangu Dr. Kwefurukuta yeegeziwaza. Teri ekintu kibi nga kwegeziwaza. Naye nze mbadde ngenze wa Kazibe Kapo simanyi kyotinga Kazibe Kapo be yavuddeyo yagambye yabadde awolereza Dr. Kwefurukuta. Nfuna bulungi n'agamba Kwefurukuta nno mu bantu abali obubi tali bubi. Ate be nabadde ngoberera Lady Puzzle yabadde wadde yamujereze kubanga omuntu babanga mbeera mu lutalo tosobola gandize tonkuba kututo okuba ekikonde mu lubuto tonkuba wano omuntu akukuba ebyekisirisiri byonna okulaba nga akugonza. Ate wadde Kwefurukuta ngali Kazibe Kapo bagambye nti tali bubi. Kyogamba buli ali obulungi alina kulinyirira atali bulungi. Kazibe Kapo naye statement gyekozesa abitegedde nti bwobanga ojerega okusimanyi Kwefurukuta omujerega tali bubi bona amanya byalina ebiki. Era nze ndowooza Kazibe Kapo Lady Puzzle kadozi kyamwadde kabadde katuufu. Bango byayogedde tebyamatiza gwanga kadozi okawagiti Lady Puzzle usikanya okanaye kuvuma na kuwemula ebisikanya nabyo naye waddembe naye okwerwanako mu mbeera yonna. Kakati yabadde ayogera ku kibooziboozi abakusirika yali badde ki ani yamuwa license y'okwogera ku buli kimu. Sitesha Mayanja n'afuna ekirowoozo n'agamba kangende nyingire mu politics of which dembe lye ngenda kulaga obugwagwa w'Abannayuganda tekataba kwita nga nti oli Munnayuganda kiba kikolimo kataba gamba nga nti bajjo ndi Munnayuganda kitegeeza bajjo omukolomire bagamba nga nti ndi Munnayuganda dabadde omukolomire buli Munnayuganda agenda yeetekeko ekigambo ekikolimo. Sitesha Mayanja yajja n'agenda kwesimbawo ku bawumanya MP dembe lye fundamental constitution that is a fundamental human right lwaki obufaako naye abantu bategeera. Nalabye nga yagenze nakola ekibiina bakiyita National Peace and Party ekyo ekibiina bakikunange bakinguzaako mbere president aga Katonda bakitembeza kadade bakiwasira madamu kye kiba kinabudde mayize mba n'ebyama president bajjo nga bagala mbere president tewali ekibiina kiri kyababulooka abatembeye ekiki ebibiina kubanga oli abagezi bakigulawo ne bamanya tujja kikolera mu ssente kati bwe bagudde ku Sitesha mukazi wattu Sitesha tasobola kuwangala mu kibiina ekyo kumala myaka 3 kuba bakirimu baluvu nnyo kakati tasobola Sitesha Mayanja tasobola kutuuka mu 2027 nga kyali president olw'omuluvu gwaba kirimu kirimu abantu enjala beerume nnyo abaza okubalawo baza okufuna ssente bafune ekyo bafunya bagende kikyengezaako okutegeeza ti Sitesha Mayanja bwagenda nayegatta ku kibiina gwe lwaki oba omuvuma aba akutwalidde ki nga omuntu yeesimbidde okugenda mu kibiina Lukwago nga bwe yagulawo ekibiina nga Nsirako bwe yagulawo ekibiina oba Mpuuga kakati Sitesha bwakoze kyanjawulo ki ekiri ku Sitesha ekibiina ekirina na future nkulaga obumbatutu bw'abantu ekibiina ekitagenda kusala Kampala omuntu omugezi tekirina future nedda kakati Sitesha mwagala nnyo naye si mulungi mu politics. Nina mukwano gwange Kasuku ayagala nnyo okwesimbawo nagamba Kasuku bw'onoova mu mabina abantu bagenda kuwagira mu mabina gwesigala ng'opromotinga mabina go fani besi gyekola ki naye bw'onogamba nti ngenda kwesimba ku Lubongoya ate abantu bajja buli omu Bannayuganda buli omu bamanyi kyasobola. Munnayuganda alaba nti bajja asobola okubeera MP Munnayuganda amanyi budget akola ki abali kutubona abali kulaga Sitesha Mayanja ompulira buli kyegamba Sitesha Mayanja bw'aba agenze n'akola ekibiina kye gwe Nuupu kikulumirawa buli kibiina kya byabufuzi kigenda funa obuwumbi 6 kasa kibala omubaka omu era kebavudde mu iPod Nuupu yavudde mu iPod yavuddemu Museveni yagenda okufandinga ebibiina by'obufuzi byonna tegeza nti Nuupu batajja kubafandira abala funded mu constitution kakati omugezi okola otya omugezi ogana okola yakabiina ako nga Sitesha Mayanja ne kajja ne kafuna 16 billion. That's why mutamanyi ti Museveni bwe yayagala okunafuya Kyagulanyi yateekawo etteeka nga ebibiina by'obufuzi alibwa ne license kubanga bigenze mu kibaita byo business sezigula abantu amaaso akabi na Uganda bamala kubibbanga ddoni kulisi kana bino byenjogera soko mpulize oya bino byenjogera bigenda kumala kutomera birabete Museveni bimujjeeko nti akabadika bina byavuze bingi gali magezi ga Museveni ko yemeza mu tebe kale badi yatukobera twakivumanga ogutu ogunene baya twakivumanga ogutu n'agata naye gwagamba bugenda gamba bagenda gamba ekisajja kyatulabula kubanga Bannayuganda bimala kwekoona bojanga oyogera amazima nga bajja bakolabanga omunyampi kana ebigambo yo munyampi
yo state agent ko bobigamba nti bobanga ino bukadde 10 tobuwe muferembo agenda kutwala bweru genda butandike mu business bigambe bagitayira bagitayira tugaga waire bigambe Sitesha mayanja yabaze sente the 6 billion zaba buli kibira kya yabufuzi telinsi elimu political party nyingi esobola kuleta nchuka chuka ensali mu wanu single political party kebe Senegal Senegal kuchusa president yaliko bamala kwegata ne bagamba tutadde wono ne bawangula incumbent Chibona bona buli kakati Museveni bwe yategedde nti ebiganda zenesi bisenso lati ndi muganda ndi busoka naye ebiganda ndi ebiganda kasoba ne paper ekiganda obo kimazi paper yazinya kakati buli omu nakola akabina k'ebyobufuzi Speaker wa parliament manyi bina byafuzi byayina Newa mera mu government ngayakala kulya kusendeza Museveni yita mudama dogula wachi bina kyebyobufuzi ojazifuna political parties zafuza business ngwa muna Uganda mpulira busoga nze mukasali fuza gamba bino ebina byobufuzi business buli akikulawo abala dizi 6 billion government zebendo zikola ki kakati ngamba bana Uganda mwena bampuliriza omuntu ngoli yagala enchuka chuka yaddalanga badde towesiga kibina kya byabufuzi teke ekigambo bwavu obaganze envuka kye government kine ekibirwa bwavu Chirwa bibina bya. Tofu ya nyamuze ndi wa nupu, ndi wa FDC, ndi wa DP agomali ansini. Nefu na bano mwegatte. Nti bajoli we nyalemu. Ndabadoli we FDC. Samalo li wa DP. Waiso li wa nupu. Tufune ekintu ekitugata. Kirala. Sikibina kya byabufuzi. Ekibina kya byabufuzi kiri controlled by the state. Museveni ndasobola kukiriza muntu agenda mujja ku ntebe, namwa license, namwa neziridika, namwa n'abasirikale, kati mbu abavuga nyabamujjeko. Mbu abawezo services. Bongo yakala okuchawa Museveni tokwata ku sente ye. Sente yo nengira political party Museveni ye chief account atubaza accountingira okay this is the 6 billion zagenda kwa buli kibina kitegeza Museveni yaziteka kochi common sense kiraga nti wakirizo cooperative mu system ya Museveni kakugabya ne kusendeza abali of opposition kakugabya ne kusendeza abakaba parliament kati muna Uganda uliza bajja busoga towa muntu gotafunamu bajja wenzija ne kuba akalulu nti njagala ngende mu parliament bajja opaki sabo sirika Gambia constitution ya wana ya Museveni tetulina constitution president ya constitution wayagala wajikwatiramu Chagala kyekiyitawo ga parliament gakoleraje akati gwe muna Uganda alaba bajjo professor nzize nga njagala akalulu nza sajja bibajjo mbuza bajjo n'ebisaati by'okufuna muki bwe munadda mune mulonda bwe banadda mune balonda omuyolelero ompuliriza temutukabiranga nnaku londo omuntu mukole naye ddiiru nti bajjogera mu parliament ya Museveni kubba nzompaaki nze ng'omunaku nfuna ki mubakozesa endagaano empandiike kati bino ebibiina by'obufuzi singa tubadde mu nsi ezitegeera bandirabye nti ebibiina by'obufuzi psychologically mali ansimbi mpuga yagagawadde Bwani kaya kagawadde station government oli ku internet ofuma station yafunye 6 billion ze nete kakamba bana Uganda bana bakulembera ebibiina bayina amazima bagatu kweka abantu bali baba na banaku tukala kuleta ebibiina mufune kisenge bitu bikola bikola bino ne bikola nganda baba opula mulije kugamba the station mugagga bona bono yasamira ku internet no mufumo pakati omuntu omutuufu sekati badde mu nsengunjufu station kumukuba obulungi bacho mugamba congratulations is his excellency station Mayanja her excellency station Mayanja we welcome you in the new world come and we fight the dictator never kati nabinda mukufuma bufumi bine mundu emizinga mizairo kufuma baba mayito okufuma mizairo bomugandi congratulations ngwe usirika ngogenda ku ground ngokola bibyo mukana muguru station jakola bata mazina gaze mtakakola akati bo ufuma station bomugamba ati music ya mulema abasidi ya mulema kugwe nani kubayite musiru era bachi mulowooza ati mwemwe kaba ino kuba mu opposition mwagisobula olwachonga manchester ina dembe kola tayagala mpuga ngaba ine dembe nseleko ngaba ine dembe chakula ngaba ine dembe lukwako ngaba ine dembe Museveni ngaba ine dembe lati mulowooza ati bakaba ino kuya politics anzo kuba baina class gebe kakati mujimudike okumanyira abantu bana abantu watu obufumo mbu simanyi station munyambi mulekage na kubanga bino byakweyiya bwe saba muntu ngaba Museveni nange muwagira okay tebakulimba era singaze nali kyagulanye nze singa buli mubaka mutuma sente wa Museveni kubanga bino byali mu kusonda bimulabisa Twidatukawa. Opera mulije kugamba. Twidatukawa. Nze mbera kyagula nsiso na seka tenzi baza Museveni. Nga Museveni yabbe mundu zombote ne sente zombote. Namujjako. Ngamba buli mbaka mukibira leta tukadde bitano buli mwezi. Obo ndifunyo otya. Obo zifunyo otya? Nze jagala sente kujjako Museveni. Ngaba kuletira sente zimanya magezi gange ganjawu. Nze sitegera atenga mu. Nze nkoza sente za Museveni atoko musula. Nkoza system ye nyina atoko musula. Okay. Kwa tosobola kubera outside no sula Museveni wo muntu. Now. Sawa zino kyagula ne badai na bambega ngabagena muga kati Museveni agenda kulya green paper. Ngoli amukobya kati Museveni saza nagende juba tutege nyonyi. Abantu badisiya sebakora. Kali kakuyigirize. Omuntu bayagala omukulembeze. Oyina ku making sure nti wempangula akalulu kati lwande njosa yuza mudakika 2. Tasaba kama ntikyagulani. Yali mulidi mbuliriza. Obera okutisa tisa Museveni omujjeko. Ndikyagulani yakulembedde Kampala Center. Kakati ngati bana nagenda kulangirira. Luta agambe congratulations my brother kyagulani.
I see where you're going. Salumanga ambeko Museveni mama nebino byokwogera bwogezo kwogana. Congratulate oyino kuba ne East Africa. Ngazibedde kukongratulate ngatona wangula. Oyino kuba amekomanda aba East Africa. Ndo yasobola kubira muhozi namugamba gezo chuso bundi eyo. Amekomanda we Kenya, oba amekomanda we Congo. Ne wewe ngabagamba muhozi sebo omwana ayino kuyingira mu ntebe. Akamagezi mugayina. Oba muri muko. Kakati Museveni yabasanyo yalaba ngatemutegera. Kata batadde mu level za station mayanja. Buli oyo mbale station mayanja tegeza station yerevo yo. Ngoleka Museveni ngayitawo. Twali wano. Buli nzabye kugamba gwedabada. Bwe tuba tusomesa ensi ulira. Bwe tuba tuli mu kusomesa. Bwe Museveni omulese. Kakati Museveni akasukide station akanyenye enkule. Mukai kakati oli kanyenye enkule. Olaba mubbi bwa Museveni. Oli kanyenye enkule ka station. Akatega na kusala Kampala machi ndi wali. Kotaddeko obongo. Museveni atambula PDM. Museveni asobola Uganda. Lwaki Museveni ataka bafuga emyaka emirala 5. Muli bawumba totade mutegerade. Bamala kubabba. Tobaza ndi timu Domi Kulisi yabibye. Nabimala mu buzi. Because do you know why? Do you know why? So do you know why? Nti binda Uganda no bo birabula ngo bitwala ku ya mmere. Bisoka kusigala mabega. Twali wano twali. Otakala bulungi Buganda. Twali ku bali mwezi. Kakati kankuza tutuka kuda ku bali mwezi. Bali mwezi tukala ku mudda. Kakati gosola kufula station songa mukazi watu ndino okumpi. Kakati kankuza tutakira. Omuntu ategera solo kudira amanyi Buganda no gateka ku station. Congratulate ha. Wero kama station mulekata gana akabina aka kama. Welcome to the new world. Welcome to the new world chimala. Tomufumba because she's a democratic. Ngabo boyina nupu. Ngabo yine nyale. Ngabo yina PFF. Nesitese wa democratic kubana kibika yagala. Twali wano twali. Lwati NC mujiteka kubagwaga bunga tutu. Lwati muloza ati balina bawagira ku mpaka. Kakati ndabado yine dembo gino kole kintu kyo yagala. Tebakanga kangebe bya kisibo. Kwa nze kakati nze soka ne kuteka usitese kumizanira mukazi watu yeje. Azito watia. Political aina mina. Political amanyi politics kiki. Ekibina cha idea. Ekibina kiri wa. Soko kino nyonyereze kibino mayite ekibina njala ye kirumba. Niyo muntu ategera no kwataka no full station soka mukazi watu. Tebimanyi tatebi promoting station. Tebimanyi station yakoze. Naye abadde asubira abagwango kumuvuma. Balage Museveni ndi bamanyi. Gotamanyi wakola kino batakuvuma Museveni takulaba. Gotamanyi wana abantu bategeera. Kati station yakoze akabina ake. Abasubisule bamuvuma. Ate bamongedde mani wa Museveni kwa budget. Byabiroza bimukuba. Kumbe bimongera mani. Bijje mu budget university. Bigambe bijje mu budget university bisome. Neta monna mujje mu budget university. Musome byobufuzi. The moment you attack your enemy, obo mu kusinga. Enemy what if you know your enemy? Oh enemy wobo mu masama agulanye Godfather wabwe kati abasajja abakulu. Oregede bulungi. You must get a blessing from the Godfather. Yes sir. Jitabade mufukamira kwani? Kwa bali mwezo. Naye obula bamutumye omulimo oguli trike na wano katangazeewo. Okusoloza Kyagulanyi. Nkuwa amagezi nga mukaza mukasa. Bajo. Alfonso. Andrew. Babazike sete bajo mukono. Kyagulanyi vako banako. Ataka bili aliko la chabana. Kakati njagala kantilete bwenti. Nti Kyagulanyi wabasoloza sente. Asoloza kuva ku LC1, LC2, aba district. Asoloza bano bantu be bagala bifo. Atasolo abana Uganda. Abana Uganda Kyagulanyi togeza n'okwata omutwalo gwa muna Uganda yenna. Teri baka. Kanjogere. Muna Uganda ajja kuwa siringi 12,000. Museveni akulema okujjako azikulangira kusabe n'amagoba. Bano bana Uganda ambamanyi. Yabatuma okumuwa. Kati babasaba batumira bali mwezi omutumira. Mpuliriza bana Uganda babiri. Okay. Akuwe 15 n'akulangira. Muna Uganda agenda kuwa Kyagulanyi omutwalo. Akumulangire n'amagoba gamu. Mutwalo bamwayi. Mune bano bamudenya bwe bawaye twali buzibu. Basewungo baba bagala bifo. Kakati tukwata ku sente y'omunaku ajja kulangira. Nze ndi nabbi. Ndi professor. Kuba ekisooka ne basota ina bagenda kuzitereka. Ibazira account. Account Museveni agenda zifurizinga. Ne mobile money bazifurizinze. Okuzitereka kwa nyini kizibu. Kuba kiriza agana Kyagulanyi yetaga sente mu struggle. Kyagulanyi yetaga billion dollar nga 10. Yetaga billion dollar nga 10 okujja ko Museveni. Ne wezita ne wezitereke ko bagenda zikola ki? Muna Uganda ekiranga kifuza Museveni tavuddeko ate ka batusaba ne sente za feziruwa. Manyi binjogere bibaluma mutakola ki? Bye mutu ogambe ensize kambyogere. Kubanga Museveni ki? Akola bogenda sondo bukadde 10 obwa dollar akukiriza bobuteke kwa account ye nga yafuga Bank of Uganda nga yafuga company za masimu. Logiko mutumanyi obanze ndi mugulu obantegeera nnyo. Obanze ntegeera obubi. Oli mu studio da sanyo. Ndi siri mugulu. Kubanga nzo bwongo bwange bundaka. Nti Museveni asoteka mu abanaku ne baba Kyagulanyi sente nga baze kuzimulangira. Abanaku babikwe manyiza. Zinakola kati bina kyaba hasira. Nga bize kuba abanaku. Bwe nalinya mu nteekateeka zaabyo. Ne bitandika okunvuma. Singa nakwata sente y'omunaku nga manandi baddewa. Singa nze Domi Kulisi party tu. Kakati bano banna Uganda babi nnyo. Bajja kulangira sente zo mu Gwokusatu. Kano ka video kalikodi. Bakusabe n'amagoba gaazo. Wale okutwala. Shabala kakati n'otalola olugendo okujjawo. Bano abasonda ne batabawakana lujja kwa lutalo. Tabiri baligula kadi. Kati bamanyi nti basanyusa omukulu. Kwa Shamimu Malende. Ajja kujja ateekera obukadde bwa 3 kadi bagiwa omulala. Kwa maleta sana kadi. Kati taligula. Kati bamanyi bali. Omanyi bati basonda sente nyingi bwe zityo. Omanyi ze ndi musajja mukulu. Omanyi bati basonda sente nyingi bwe zityo. Bali mu kwegula wa mukulu abawe kadi. Abo tebasonda sente muzigenda kulanyisa struggle. Basonze sente kwegula menga nage mazima goto yagala. Bali mu kwegula. The highest bidder takes the commodity. Kakati highest bidder otadde obukadana tebakuwadde kadi osobera ki.
ate this time Kyagulanyi gwe mulundi kwa gwalina okwetereza ogaba kadi z'amaanyi g'abantu ngatali kusenga ngatali gamanti mbadde mukwano gwange nti kubanga alina ekisanja kimu okutereza political future ye kino kakati ate bana bagala kadi nalabya akasajja kaava eri kafere nkamanyi kalinga kabane Lwasa nakali katendeyo obukadde 2 kakati waliwo olutalo lwa Sseggona Walukagga ne Magoola bona bali kwenda bona bagala kadi kuba kadi omutuufu agisaana ye Sseggona kubanga ekibiina okukibalamu amagezi tolanti nze ndibadde onjogera tosobola kwada kadi n'ogiwa badde n'ogima Sseggona abantu bagamba yajja kukola komenti mwambala masuuti kakati olwo omuntu abeera mu kibiina ze Sseggona simwagala mukodo izo bisajja ebikodde ebyo byantana ne Ssemujju mukodo ate wali lukwago wange yo kumujja lukwago lwakuba naye be baliwo basobola kukwata lukwago lo yalwanirira ab'ekiteezi okwate Sseggona yali agobye kooti maaso ojja omuzeeko bajjo amatwaje gamba omusajja ajja mukola katembe kati Kyagulanyi omusabire etagasa kati abantu abagala bajja gamba omusajja buli tali kukyukakyuka ali mu kwagala bantu be bagende mu bifo eyo statement naye kubanga kati saazo yatukirize njagala tugendeko ebuziba Obote bwe yagana okusasula abasirikale kanko history kati nkusomesa Obote bwe yagana okusasula abasirikale yabagamba mukozese mundu mweyiye mufune omusaala kati Kyagulanyi alinga kyaliko n'okuyira ku nguudo kubanga Lubongo yeesigiwe wabanga agenda mu kalulu Waisawo ng'agenda mu kalulu Nubianiwo ng'agenda mu kalulu abantu bonna bakwetedde nga bagenda mu kalulu ani agenda okuyamba kalulu okukakuuma kuba Katonda tugende mu Bayibuli manyi yagala nkusomesa otegeere nti Katonda bwe yayagala okusomosa abaana ba Isirayiri e Misiri omanyi yakola Katonda yatta buli first born w'omukulembeze ow'e Misiri abaana baafa every first born Katonda yamutta lwaki yamutta kubafuula biza abaana basomoke bano babene mukulira ontegera bulungi nti abantu bonna bakotonde bonna bakatone bagenda mu kalulu Katonda agenda bafuula biza n'akalulu kaabwe gwe Kyagulanyi Museveni akubbe kuba buli majja kuba biza banentegerekeka ebyamagezi temubyagala mwagala byakuba wange nti buli muntu yandiyambye Kyagulanyi agenda kuba biza n'akalulu ki ngolane Katonda yatonda ensi bwe yakozesa akakodi ako kamukolera buli first born w'omukulembeze w'e Misiri yafa nga bakubiranga bayi abaana bandi basomoka nti nze ndi mukuziika wawayi abaana bali wano basomoka nti nze ndi mukuziika tosobola kuddira abantu bonna bakuliko ne bagenda mu byobufuzi kireetawo question mark mitima gy'abantu nti kati kigenderwa kiki oba nawe ofuusa Obote nti nkuta ab'amagye buli muyeeyiye bajje weeyiye funa weesimba Walukagga funa weesimba that is a very big point atuwa kubanze mbyogera no nemulooza ba big eye buli omu kati balaze kyembadde nga ngamba abantu ku busoga loyo nti embizi yonna eyefulamu yagala struggle eyina kifo kyebala kya parliament bwaba tebalamu ameya babala ba parliament nebijala bifuma abantu tebaze tebisinikira nnyo zina kusanga nosinikira ebinyo okuba neti ya gasi sagala tudako bijala enkyukakyuka twagala enkyukakyuka kumbe byagala genda mu parliament kulya musaala kati gega mazima genjugala bikola ki nti buli bagenda kufuuka bisa buli muntu ali ku Kyagulanyi yagala parliament kati bagenda kuuma batya akalulu ka Kyagulanyi kyokka baganya okukola kibaita political formation okufunamu omukulembeze ki sitesha mayanja baita bibiina mpuuga agenda kuba bize nsereka abeere bize sitesha abeere bize bonna babeere bize kyovula banganze mwenzija nenkola kibaita unmasking the truth bina byabufuzi binyiiga kati babyagala nange negatte nimberimbe bannayuganda mbakuumire mu bulimba kyovula binnayuganda babibba bikola birabbajjo kuba nze mbigamba amazima nti gwe kubyamu akafaananya nagenda okuuma akalu ka Kyagulanyi nga bonna bagenda kukamba agamagezi bali mugadde kaunentirira kati kwe kufuuka bize Katonda byafuula abakulembeze b'e Misiri bize abaana ba Isirayiri basoma kakati Katonda agenda kufuula abantu bonna betonde Kyagulanyi bize era badde mbamubba obululu nga talina n'agenda kuuma DRFU kakati lwaki tugamba kati tugenze mu dipu kakati osonze sente z'abanaku nga nabagenda okuuma obululu basajja abandi kwe bajja kubira sakuyitale genda okitole nga naye ali mukake bakubire nga bonna buli omu ali kake kakati gubano basonzeza omutwalo bebiri bazikulangire nze Kyagulanyi nabagamba mu nsi muno nze mukwano gwa Kyagulanyi waddala abagulira amazima sinalabawo strategy egenda kujjako kigavumenti kubanga kino kigavumenti kya Museveni buli wetuuka nga tugenda kikwata empale bwe tuti nga Museveni asanya political giant ng'ateekawo ba station nga tudda kuba station saawa zino singa Museveni strategy badde egenda otwala Museveni singa owulira nti Lukwago Mawu Bajjo Basemuju ba station bana candidate waffe na saawa zino fena tuyimba Kyagulanyi ne tugamba Kyagulanyi ewaffe nga Bajjo ngenda kuumaka luka Kyagulanyi station akumaka Kyagulanyi okumaka Kyagulanyi Museveni tasobola nenda Museveni yakimanya nti bana abawumba tuutu kambateeka mu divide and rule kati yazze kati Museveni kyali mukolo okubalaga nti ebibiina by'obufuzi byonna mbikiriza okujja okulya ku ssente ekiwangaza Museveni mu ntebe Museveni ekiwangaza mu ntebe alya n'abamuvuganya tosobola kukwata mukolo gukuliisa n'ogutema kakati wano twetagayo revolution nga teriimu kakwata na Museveni nga togenda genda mu system ya Museveni munda kuba Museveni saawa zino lwaki Museveni ensi mutwalanga edigibwe president tulina leader of opposition yakwata Bible leader of opposition ye prime minister tulina leader of government business ye Nabbanja eno leader of opposition ye Joel tuli mu government ey'ekintabuli eyina democracy yalondebwa era that's why bulijjo osiba nkugamba nti Museveni yamanya nti agala kwegatta n'Obote ompulira yagaana bakiyongo okukwata Bible mu government y'Obote yabaga temugenda mu government ye tugenda giregemitimaizinga represent ntuufu
era okumanya bana bavuba ba state abasite bamanyina bya bufuzi te Museveni bwe yasanga bakayira ne bakwanga balina political party te yazivuma yazisaba kwegatta Museveni yakosa kayira ensobi tugwerumba olubiri gwe nkwanga genda olumbe mu lukola buli omu ne bakogote mu direction ezenjawulo singa bibiina bino bibadde bizze nga bigenda kwatakinga Museveni mu direction eyenjawulo nakyo kyandibadde kikola naye tekisobola kukola kati labako buli akola ekibiina munnamulaba nga muninyidde mu business aba muninyidde mu luwombo gana amagezi ga Professor Bajeka kubanga zinagamba nenkola strategy ewamba gavumenti eno mwendi kubanga mmanyi biki ebijjako gavumenti bagijjako na TikTok gavumenti bagijjako na zino talk show gavumenti bagijjako na action na strategy ki nti isirakulete ekibiina genda obere w'amaanyi mu busoga amu yatubera wamanye teso bese munamu kunga abantu bema mugenda mu government ya Museveni kunaku lokuna tufunemu mwana single candidate wa fayani ye kyagulanyi nti abexoro bakalumuka kawe kyagulanyi Museveni akakwatemu Museveni bosolo mutwala nenga kati bantu basoka tekola balabe station bakola kibina nga bavuma mpuga bwakola nga bavuma pakati station asobola kuyamanga bali ku internet omuvuma bane miziba gyabwe n'obwongo bwabwe bwale mera mubiri abiri mugumu okuvuma kati nse bajo bavuma ati ninge biziba koti ogenda kukola ki yogera nange bulungi on convincing ongambi jango negatako ABCD kati nze abantu abasude government ya Museveni mwendi kubanga nzija nembaga kino kiga era buli lwasande nga tufunenga yo session okulaga bana Uganda Museveni mubi nga tuleta abantu Museveni bakozeeko ebikolobero bejabba sente Museveni asubiza ebintu batabikola ki ngina tandika podcast nga nteeka abantu ku internet Museveni bajja akola ebikolobero gwe muvubuka yegata ku Museveni kuba ndako zina Museveni ayingidde ghetto kati njagala ogamba abavubuka bano bwe munadda mu kuwagira government ya Museveni balimbye emyaka 4 mukanambira mbira kusigala nga bali baavu neri kuba basubi atali subi agenda kola ate totia tukacho Museveni mo ate wonda wadeka totia byange nina ko kakafu byange obizira ku disclaimer nitabire ko disclaimer nti government ye singo kusubiza abantu ebintu byobulimba ebalindi amalwali temugafuna ebakomide mu bwavu ebakomide mu nguzi elimu nepotism oyina kumala kuwana Museveni okufuna ekyokulya kati ye empera njagala tugobe nti nokunya obunyuku mazi amalungi Museveni alabanga akuyamba obuyambi that's why yasituka ku ventebe nagera nagulawo toilet nagulawo nayikondo kakati bituba tuogera Mr. DNA mu Uganda abitix nze Mr. DNA zina tutumula DNA okubalaga nti obeera musajja wali mpade ebivumo nga 10 nga 10 ne kakati kamugambe ensonga zino obeera ng'oli musajja obeera musajja mu buya obeera musajja mu gwagwa obeera musajja mu mbatuutu mu sirusiru omutole okubeera n'abaana ng'olina obusobozi obubatwala mu DNA n'ogamba nti nze sikebeza mwana wange mukama yaba amuleese omukazi gwampa omukazi kyayogera kingine nakyo obeera musajja musirisirwa asembera ddala okubeera omugwagwa n'ogamba mbuze sisobola kukebera abaana mbwe eddiini tenzikiriza nalabye munabyabufuzi omu ndowooza naye ateekateeka kukola kibiina yagambye mbu ye tasobola kukebeza abaana naawe ekyokulabirako ekisembera ddala okubeera ekyekigwagwa nti Dokita Kolo baabanga yali atamidde n'akola ensobi Dokita nabagamba nti omukyala abakyala tubawe ekitiibwa kuba nze njagala nnyo mwannyinaze nali njagala nnyo mmange njagala nnyo omwana wange omuwala gwe nnyina bonna bena abasinga abawala be nali abakulu myaka 18 bonna DNA yabafuuwa owulira bulungi abakyala mbawanya ekitiibwa naye abakyala ebintu bingi nnyo bibasobako omukyala ye mukazi abakazi be bakazi abasinga okwenda mu mbeera y'amagezi omusajja tayenda lwokuba abantu bakitegeere omusajja ayagala bakazi weebale nnyo omusajja tayenda njagala mukitegeere bulungi ekituufu ofuna bulungi omusajja essaawa zino nkera ku makya ne ngamba mukyala wange ng'akimanyi bulungi nnyo naddala mu abakkiriza mu ddiini abasiraamu ng'olina namba emu wali omusajja ali eyo kooki nga alina abasajja abakazi 9 ng'era tabayita namanya gaabo bayita mu namba nnya wangi mwami omukazi oyo omusajja oyo namwagala nnyo bamindozo yafa eri musajja mwana abakuba ebitabo omusajja tayenda nkera ku makya ne ngamba ku lwokusatu lwa mukyala namba emu namba 2 namba 3 era omukazi baba ayenda mu bubba abakazi 9 ku 10 balina abasajja abalala abakazi 9 ku 10 balina abakazi abalala 10 yeririwa gwe aliye yatayagala kukiwulira nkikugambye abakazi 9 ku 10 benda ate tayenda nti omujuza nga wadde wali abenda olw'okuba babajuza nga tobatuusa gyebalaga ofuna bulungi gyebala ate n'abakazi n'abasajja abo abamu be baleetera abakazi baabwe oluusi okwenda babafuula ekyabulijjo okimanyi nti otuuka okubanga olina omukyalawo noba nga tokyamuwa amakulu omukwatako okukasidakiika n'ogwa wali kaakati omukazi w'omusajja avuga booda makanika enateete
omuzimbi nalyoka mukwatire essaawa ezi biri n'atuuka gy'alaga gwe awakobofuse kisekererwa otuuka n'okutuuka nagamba nekikomyewo n'abeera awo nga mu bufunze nga gwe ayenda ku mukazi wo naye ng'omusajja gwayagala ali bbali nga kazi wekapo byagambye abakazi abasajja bwobanga ng'olina omukazi we leka kumutwala ng'ekya bulijjo buli kaseera ajje ng'asubirayo ekipya katono nnyo mbadde nkugamba omukazi asobola mu wiiki nakugamba omukazi asobola okwenda mu wiiki nayagaliramu abasajja banna mu wiiki ku Mande nayagala Kadima ku Lwokusatu nayagala Domazo ku weekend eyo weekend tera kubeera y'ettabbu nayagalamu ng'aba Megatron balino maiti onfuna bulungi amazima ga Katonda mu ggulu n'afuniramu olubuto omwo jjukira olubuto terugwamu nga laddu nti ddu njagala ombulire mu wiiki eyo baafuna olubuto asobola okumanya nnyini musajja gwekimanyi nti omukazi agenda era omukazi bwagendanga ku mikolo n'avayo n'agamba nange embaga eno yanyumye omanya nti baamukwanye oba yayenze era baavayo naga ekibaka tekyanyumye omanya nti baamukwanye musajja kati kwa kyakulabirako gwekimanyi nti abasajja abasala ebisinga be bagenda ku mikolo baba bagenze kunoonya abakazi bakukwana ebiseera ebisinga zogomesi oziraba baziwenjulira mu mmotoka zambuka gomesi abo abakazi balaba bagenda ku mikolo ku kate ofuna bulungi era nze omukazi wange bagenda ku kate musindika w'embega nabeera ne kamera wonna watambula nga amukwata bati lujulizi bwange kyofula nze sisina mukazi ebyantama vuba omukazi abe agenda ku pate n'alaga bananga omusajja ono mujjukira abasajja bambala abakazi bambalira abasajja n'abasajja nabo bambalira ki batunenya abagamba nze nyambadde byange namuwenjulira mu mmotoka n'avaayo n'agenda awaka naawe n'okwata k'omuntamu njagala ombulire bafuna olubuto awo ani abeera nnyinirwo ndikomekereza ntya obeera musajja mu buyabuya musirisiro mutooletoole atasobola kubeera n'abaana batabatwala mu DNA omanyi mu byobufuzi ku ballot paper abantu bafa nnyo ku muntu akulembedde era omuntu asobola baba akuba campaign agamba nange nze nkulembedde oba nze nsembi wansi kakati President Museveni naye nga be baba balonda okugenda waggulu oba okubeera wansi otambulira mu alphabetical order ne alphabetical order eyo kisinzira bano abali wakati be basinzira wawoolaga kakati abo abantu ebiseera ebisinga President Museveni abateekawo asobola okubeera alphabetical order esobola okumuteeka awantu abatuufu agenda okugamba President Museveni ali wansi oba ali waggulu naye nga mu bufunze ekyo kukivaako bannabyabufuzi okitegedde bannabyabufuzi abasinga bonna ebibiina mugenda kubiraba bakatumbe oyo mugenda kubalaba bonna babala akasente ate babazanyira ku bongo bemunaba mutuuse bannayuganda bemulituuka okwagala okwenunula mulyenunula naye bannabyabufuzi mubesi waliwo bannababifuzi abali genuine nga bolaba Elias Lukwago ne PFF waliyo bannabyabufuzi abali genuine olwa PFF Elias Lukwago tabeera mu bintu bya kiyaali n'omusajja kati mwamutegedde nti omusajja gwaita Kano Kiza Besigye ye musajja abali serious abatava ku mulamwa kyova olaba ali mu kkomera n'abalala gye bali nekyagulanyi naye ku mulamwa akyagulikola kuba nti ebyobufuzi bimutagalako bikyamulemye okuzanya obulungi strategy nungi nnyo naye agikozese mu mbeera yaki yakusolooza kati zino zayatudde ateekewo mu mbeera yakulabisa kyebali okubuuza nti kulabisa kakina kiteekewo mu mbeera yakulabisabale nnyo simpasaawo eri abantu bagamba nti naye lwaki Bobby bamuyiikiriza ateekewo akawunti bagigale awo Bobby abasiko balinga akawunti bagigale awo Bobby abasiko balinga ofuna bulungi nabagamba obugambi tubana esente muzireete ewange nzikung'anyiza ewange luwalo bansasagge kakati ogwo omulamu ogw'okukung'anya sente mulamwa fe twabe Labitex ne Bajjo mujjukira sitwagoya Labitex ne Bajjo tebangawo fe twaliwo nga Bobby yamala omwaka mulama nga talina activity gyakola nga fe tukola ki nga fe tulumba front babanga tasobola kulumba kuba ndaba takkiriza mu kwekalakaasa Bobby Wine kuba yali badde agamba mbu owino nzijja ku Lwokutaano n'akabbo ofuna bulungi n'abagamba abemalaba mulinya amamotoka mujje Kavule oba ewange oba Kambasange eyo abemasaka tukung'anire mu kisaawe poliisi eriwe w'amagye eggalewo eyo strategy yokka eyinza okuteekawo momentum mu tesobola bino nenga sente bali banazifuna obumbi omwenda bulungi nnyo businga kati Bobby Wine bagayita zirina zaatayogera ze nnyingi tetubakulimbanga nti waliyo kibiina ky'ebyobufuzi kiringa Kyagulanyi nga tekirina bafanda babeerayo ddala ab'omunda bennyini kati alina abagagga abali wano e Kampala
amuwe ebisatu ebina nenga tayagala kumwogera